mpoza atera njagala kutwala mukisa guno n'obategeeza nti buli munnayuganda yenna wooli nkusaba mu buwombe n'obuwombeefu information gye tufulumya saagala gitwale ng'ekyokusanya olw'ensonga tutwala obudde okunoonya information eno negibatuusaako nti tusiika binyoobwa nti tuba tuzze kunyumisa mboozi no tuba tuzze kukola ekyo ekyalimu abo abalina okukola ebintu bino babulira information eno nga bweri nti ekiri mu Uganda kirala nnyo naffe kitubabulya kirala nnyo era ebiseera ebisinga mbeera confused nnyo naye bimala kujja ne birabika ku mainstream media ze Uganda oba ne mbuulira mu nkuba endala ezitali za wano mulyoka mutegeera nti omusajja kyali ayogera kituufu naye ng'ate ebiseera ebisinga bye twogera byonna bibeera bituufu kale y'ensonga eyo video eno tugenda gikwata mpola nnyo olw'ensonga erimu amakulu mangi era ameekusifu nsaba mpita na mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli akatambi kano kajja kutuukako era nsaba naawe okawulize bulungi ngenda bawa ekigulalogi then tusimbule video ekigulalogi kya leero ngenda kibawa mwenna abaami n'abakyala naddala bannakabutuzi buli obubaka njala mu Busalemu bampeera abakyala abakyazaala nga oli mu Uganda nga wettanira nnyo eddwaliro ly'e Mulago wettanira nnyo eddwaliro ly'e Kiruddu ne ly'e Kawempe waliwo kye mutamanyi naye njala kibategeeza mu kigulalogi kya leero buli omu ojja kuvaawo ng'otegedde ekituufu ki Uganda weeri era mu kigulalogi kya leero njala kijja mu njogere egamba nti ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka lwaki nkugamba nti ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka ebiseera bisinga omuntu bw'agenda okukola oba n'ava ewaka bw'asanga ekizibu ne kimutuukako mu kkubo oba ekisolo ne kimulya wattu era kisobola okusanga n'ali waka ne kimulya mu ngeri y'emu so nno yensonga kituga nti ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka kwandibadde okwangu okuvundula ekigambo ekyo nga bakitegeeza kati kino ekyeŋŋenda okukola mu kigulalogi kya leero kiri gy'olyo kitula nti kikulu oba okirekawo nkikugambidde ebisigadde sivunaanyizibwa ku kyo waliwo enteekateeka namutaayiika mu malwaliro agasatu jjukira gali mu Buganda erimu liri mu Makindye division ery'Ekiruddu erimu liri mu Kawempe division eddala liri mu side landowooza z'Ennakawo ndowooza Mulago ali mu Kawempe I'm not mistaken simanyi bulungi awo Mulago ali mu Kawempe lindako Mulago ali mu Kawempe ali mu Nakawa njagala munzijukizemu wano Mulago ali mu Kawempe ali mu Nakawa Mulago ali mu Kawempe ali mu Nakawa bane munzire mu wano njagala kukola clarification wano Mulago ali mu Kawempe ali mu Nakawa alright mukulu na mchala Nola oba Nola webale nnyo ali mu Nakawa alright ali mu Nakawa Mulago ali mu Nakawa ddwaliro ly'Ekiruddu ly'e Kawempe oba Kawempe liri mu Kawempe Mulago ali mu Nakawa ate lino liri mu Makindye amalwaliro asatu agonna tugayita referral hospitals naye waliwo kye mutamanyi kankibabuulire gwe wenna musajja mukulu ng'oli musajja mufumbo olina mukyalawo atuuse okuzaala ngenda kuwagabuwa ebiseera ebisinga nti mwagala nnyo okuzaalira mu malwaliro amanene nti mulowooza nti waliyo obuyambi naye essaawa zino essayidi ewali ekitta bantu omukyala afubutuka mu maka ge ng'ensumbi ebambi eyengedde era nga butuufu watuukira Ennakawa oba watuukira e Kawempe oba Ekiruddu oba e Mulago wattu aba asumuluka busumulukusi naye waliwo system enkola enneekusifu eri mu malwaliro ago etta abaana abazito abazaaliddwa etta abakyala oba esirisa abakyala abo mu ngeri ey'akagenderere
nga bagala okukendeeza abantu. Uliriza bulungi nnyo. Nfunye okwemulugunya kungi ate era nga nze nkyogera lumye nti amalwaliro ago ku sisitimu ya Museveni gyakola. Nfunye ripooti ezisukka 20 ng'abantu bakaaba emiranga obanga bakuba emiranga olw'okufiirwako abaana baabwe wepo ne bakyala baabwe kutuusibwako ebikolobero ebikyamu mu malwaliro ago. Munnange abasawo balina ebiragiro ebikakamu byatasobola kubuulira. Wabula bw'otwala omukyala wo omukyala ole yeetwalayo nga ye ensumbi ye wala yeeyidde abula katono okuzaala. Bw'atuuka eri abasawo bakambwe bazibu nnyo ebigabo bye boogera mu bimanyi bulungi nnyo. Gwe bakuga nti munnange otijjanga eyakalaba ffe twalaba dda si gwasoose okuzaala. Nga bakugamba yitawo nneeno mukazi wattu oba tokyategerwa ensonga nti atabeerangako muleeba ate yasekerayo. Nga bakutwala mu kasenge nga bakuba ekiyiso ojjanga ensumbi eyengedde ogenda kuzaala. Nga bakuba empisa eyo ebiramu eddagala erisiba ebisa noba nga tokyawulira bulumi ne bakuteekaawo. Mu kuteekaawo eddagala lye bakubye lino lyaffectinga omwana ali munda. Era wayita akaseera mpawe kaaga abadde agenda okuzaala noba nga tokyawulira bisa bagenda otuuka okuga nti bagenda okuzaazisa nga option gye bayina bakuga tokyasobola kusindika mwana balina kukusala busazi wabba balina timing yaabwe. Munnange bagenda okutuuka okukusala ku kifuba okujjamu omwana ng'omwana zembuyaga ezikunta nga naawe kennyini ebiseera bisinga bamaze okukolako ebyambyone omuli either okuggala ensekezo oba okujjamu emu ku nsigo zo mu malwaliro ago wammanga. Naye ebiseera bisinga basse nnyo abaana b'abantu nga bakuba eddagala kasita bakujja mu lukale bakutwala mu kasenge manya nti gwe ebyo biwedde. Kale mwenna abakyala abazaalira Kawempe, Kiruddu, Luwema Kinge saako ne Mulago mwegendereze nnyo. Kino nja kubawa amagezi gaawo mayolo yaga nti oyogedde ne tutuwadde solution oba tutuwadde kigenda kukolebwa. Ngenda kugamba go wenna asubira okuzaalira Ekiruddu oba Mulago funayo amalwaliro agali ku kyalo g'omanyi nti g'amaanyimu ozaaliraawo oba si kyo gende waamulerwa asobola okukuzazisa bulungi nnyo noba nga osobola okukola ki okuzaala okuggyako nga kiganyi nga weetaaga kukola ki kulongoosa. Era waliyo n'amalwaliro agatali Mulago oba Kiruddu oba Kawempe nga gazesa bulungi nnyo mu nkola ey'okubasala. Naye aga amalwaliro amanene omuli Kawempe ne Kiruddu waliyo ekitta bakyala n'abaana mu ngeri ey'ekigenderere nga n'ensi tesobola kitegeera we kituuseeko yakugamba nti batta abantu oba batta abaana b'abandi nga tebategedde kiki bwe batuusizaako. Kale kyenjala okuga nti ekiri atabala kyekiri nasigadde waka gwagenda okuzaala oba nawe omusajja namukyalo ng'agenda okuzaala mwegendereze nnyo Kawempe, Kiruddu ne Mulago waliyo ebikolobero by'okutta abaana kigenderere abagenda okuzaalibwa nga babanyaabwe eddagala eribassa ebisa ne balema okulumwa ne babeeraawo ne kituvaako omwana okoowa n'afiira munda. Kino kagenderere ng'omukadde akogga awakana sikugaana oli wa mutwe gwo kubanga ebiseera bisinga mpulukutu za misota zigenda na migobeka. Ekyo nkivuddeko nkitadde awo. Kyo kibadde ekigulano kikyaleero. Bwe tuva ku kigulano kikyaleero mu butongole akatambi sikuba tugenda kuyita mbwangu. Nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka naawe kennyini amuliraanye. Ssaabasajja Kabaka wonna wooli nsaba okuluma kutu okutegeeza nti mu kaseera kano koolabiramu embeera y'akatuubagiro ng'azina n'owenkufu nga abali mu magye bagezaako okwerwana n'okulwana. Waliwo ekintu kye bapulaninga gye bujjako katono bwe kinaaba nga kiyisemu gwe bakyagala. Naye mu kuyitamu baagala abantu babiri muleme kubanga muyingira omwaka omupya mwenzira kuba muwiddeko essaawa n'abakola ekyajabu. Nsaba okukuluma kutuuka okutegeeza nti nyweza ebyokwerinda byo mu kaseera kano ke tugendamu kabeere munywanyiwo gw'oludda obutalaba najja nagamba nti yandiyagadde okuyita mu mwaka naawe manya nti ayinza okusaba okweyungako
ne mu mugongo eyinza okugirayo omuntu omulala. In fact kankukyogere buterevu bwakyo. Ssaabasajja Kabaka omwaka guno nga gugwako obanga lumu basatu wonna obanga lumu basatu mu lumbu ofuna omuntu nagga nti yandisimye okwagala okujja okuyita mu mwaka naawe ng'omuntu oyo mumanyi naye ng'oludde okubeera naye manya wokkiririza okumusinkana mubeere naye ekiddako kyonna olikikwasaako mikono ebiri bana kye bapulaninga mu nnaku ezo. Era njala kutegeeza ab'amawulire bonna ne mainstream media ne ba YouTubers abasinga obungi bali wero varsity n'ebikolobero bigenda okukolebwa omwaka nga guggwako. Naye njagadde kutegeeza n'okukuluma kutu nti weegendereze nnyo nga 31 ekiro nga luggwako tuyingira oba nga lumu lwennyini wayinza okubawo kye bakola. Nze nga nzaazalibwa mu Kampala wakati edde nnyo abayaaye bwe baalwananga mu Kampala wakati ababiri basatu batandika okwekubyakubye ne balwanalwanaawo. Wabaawo omuntu yenna gwe baagala okusala ensawo kati mu kusala ensawa mu kwerwanyalwanya wabeera walugulamu ebyobugagga bye ne bigenda oba essimu oba essente ne zigenda kati nabano mu bigambo bino biyitingana essaawa zino baagala babeerewo okwewamba naye mu kwewamba okwo baagala kuttiramu abantu babiri gwe kennyini gwe ntegeeza olwaleero ne muzzukulu wa Kayiira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kale munyweze ebyokwerinda byammwe ng'obudde bukyali kubanga tusigaze ennaku mpawakaaga olw'ensonga nti budde tulina butono nnyo bwentyo bwentandise video ya leero n'okutegeeza okuluba kutukwa Ssaabasajja Kabaka omutegeeza nti yeebereremu wonna waali ng'omwaka guno guggwako kubanga wawona obutwa amalogogo nago badde ogayiseemu nekino nakyo kibadde bakipanga kiri munda nga nakyo tokimanyi nakyo nze nkyogedde olwaliro nakyo kitegeere ate era nyongera okufundikira ensonga eno gyongerako era nga nambula buli muganda yenna wooli ng'okimanyi toli muganda linnya oba muganda wamanya mukomye akanyomonyoomo. Abaganda mukome akanyomonyoomo n'okwesiggaliza mukome akanyomonyoomo n'okwesigaliza wekulwa. Wano wenjagalira Ssaabasajja Kabaka n'abakuliraanye bonna abaganda mwenna ne muzzukulu wa Kayiira Robert Kyagulanyi Ssentamu muwulirize nnyo wantu wano. Abasajja basserwajja okwota bwe baagala tusinza ntannama mu nsi yaffe bakozesa obunafu bwaffe okufuna kye baagala. Bakimanyi nti omuganda asembeza, bakimanyi nti omuganda yeewumbako tasobola kulaga nti akutegedde. Wano wavudde okulya n'okukomba essowaani nti abaganda bangi bafudde naye ng'ekibadde ekibasse babadde bakirabako n'amaaso gaabwe abiri nga n'ekimu kibali mu ngalo. Lwaki? Nga bwe tugamba nti akanaakulyako amenvu osusa kaseka yenkola basebajja okota gye bakola. Gwe wenna omuganda atali muganda manya mu mwaka guno gwe tuyingira muzibu nnyo. Omuganda yenna bakuteza omukazi ng'olinamu akasente oli wankizo. Omukazi oyinza okulanga alina kirijja naye ng'omukazi oyo wakabano era alina mission mu ngalo. Oyinza okuba olina gw'oyita mukwano gwo ng'amannya alina ga Kiganda naye nga wakabano alina kyakwagaza gwe nga tomanyi. Naye era ng'Abaganda mufuna ekyebikiro oba ne mufuna okulabikirwa abalabe bammwe ne mubasirikira era abalabe mwe mubalaba nako ne bakola mubiraba ne mubasirikira ekivaamu omulabe n'awangula. Ngenda kusaba gwe wenna akimanyi nti omulabe w'omumanyi akuli ku lusegere mu mwaka ogujja okusigaza Abaganda abategeera omuntu yenna gwe weeraliikirira mwatulire nti munnange siri comfortable naawe oba siwulira bulungi nga ndi naawe kimugamba akitegeere. Kabeere mukazi kabeere musajja.
kyabuntu okwatulira omulabe ono ategeera bano abantu betudiringa nabo bamanyi weaknessi zaffe ng'Abaganda nti tuli bamuko weewumbeko tetwagala nnyo kwatulira ekitali ku bo ye Museveni ne banne bw'amanya omulabe we amugjawo nga ye tannamutuusaako bulabe Abaganda mwenna njagala mutandika okuyiga akakodyo ka Museveni. Museveni bw'amanya omulabe we amugjawo ng'obudde bukyali oba amwewala ffe ekituganya okutegeera okukola ekintu ekyo. Ssaabasajja Kabaka ebigambo bino nsaba obikuloopera era obiwulye bulungi nnyo. Okusinziira ku nteekateeka namutayiika omulabe we asookera ddala ali mu nju yatudde. Omulabe we owokubiri gwe wakwasa ddamula oyo ye buli lunaku akawungeezi olw'eggulo asiiba akupulaningira butya bw'ovaawo naye era akyasigadde emmengo na guno omwaka aguyingiramu. Nga bwe ŋŋambye nti Abaganda tulina ekizibu olunaakutta olumanya era olulaba n'ebikola obiraba wabunaga linda kiggweyo oba kaneetegereze ndabe. Ebiseera ebisinga okwetegereza ennyo kuleeta obuzibu nga tufundikira omwaka guno kubanga ndowooza zizimu ku vidiyo ezisemba mu mwaka guno eziri muli blanke. Ssaabasajja Kabaka njala otwala mukisa guno okutegeeza nti omusajja alina mission ey'okujja mu bulamu yewassanya Carol Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja. Amakubo gatutte okukendeeza kwabo abadde bakukkiririzaamu n'okukendeeza ku namba y'abantu abadde basuubira okuzzaawo Buganda kikulagira ddala nti anaatera okukutuukako omulundi gwe ogusemberayo ddala nga tannava wantu awo wanaaba avuddewo. Olwaliro njagadde njogera ebigambo bino ng'ensi ewulira. Omulabe wa Ssaabasajja Kabaka asookera ddala ye Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja era ng'enteekateeka zonna zimuli mu ngalo ze. Akatambi kano mujja kajjayo muli kazannya naye nze kati nayize enkola egamba nti omulabe we omwatulira n'ategeera kubanga abasajja betudiringa nabo tetubategeera ate ye bakweka mwe temukweka awo nfundikiddewo. Muyina akatambi ke mwalabye ne temwakawadde makulu. Nazzeyo ne mbagamba nti abasajja bano bajja mu Buganda mu Uganda ne bawamba nga bakozesa bajjajjaffe ne beddiza amataka buli kimu bakitutte. Basindikiriza abaana ba Buganda n'abazzukulu ba Buganda ofuluma eggwanga ono bakolako ebikolobero bajja ne boogera ebintu bino ne mutabibwa wankulu ng'ate bo baba basindikira message. 1 kanzire munzanya akatambi kano okawulya bulungi nnyo. Amanya mushigo mu kubalita gavumenti ya NRM mu binza agenze mu kajigo parliament akunganya ebirowoozo ku nnyingo 12 mu kajigo kano mushiga sikubategeeza nti ne banne bali balidde ku kibamala nga n'abaana baabwe bamatevo. My generation, we have lived a fair share of our entitlement. So our concern really should not be even about our children, because our children are already adults. And I've mentioned this from top to other friends I have in government, as you may know. But the main concern of mine is not me
or our children is actually the equivalent of our grandchildren. Right. Akatambi ako omu ku baazirwanako era ng'akyali mulamu enkwegezi ky'amakubira enduulu mukulu Amanya Mushega yagambye nti bo essaazi ne batuuse baafuna dda omugabo gwabwe mu ggwanga Uganda n'abaana bwe baafuna omugabo gwabwe mu Uganda wala kyebeeraliikirira bazzukulu baabwe. Nababuuziza ku Lwokusatu ne mbagamba mumanyi abaana baabano nga kumbo mwenna mubalete mukimanyi. Ne mbagamba mukwate embaziso muteeke ennamba zino ku mbaziso nti mu mwaka gwa 2024 oteekeko akaawulako oba akabonero akaawula oteekeko 1986 ojja kufuna emyaka wakati wa 38 ku 4. Ne nkugamba buli muntu yenna ali myaka egyo ng'ali mu kitongole kyonna ekya gavumenti oba ekya office be babaana baabwe amanya balina ga Kinyankole namu balina ga Kiganda beebo. Kati ekivunulwa nti gwe Omuganda Omutoolo Omunyankole Omukiga Omukalamojja musigaziza ki kyemulina tewali abaana bwe mubamanyi temubamanyi. Kati akatambi kano ke kagenda okujja enviri ku mutwe. Si buli muntu gw'olaba mu Uganda oba mu office n'omunyooma nga tomanyi kikyali naddala nga si wa ggwanga lyo. Si buli gw'olaba ng'atambuza kyayi mu office nti omulimu gw'omukulu gwa kutambuza kyayi. Si buli gw'olaba era mu yafesi ya gavumenti omulimu gw'omukulu gwa kutambuza gwakwera. Si buli gw'olaba nti atambuza fayiro nti omulimu gw'omukulu gwa kutambuza fayiro. Abantu bano be spacing adda be positioning adda mu buli kifo. Mu miteekoteeko egy'obukulembeze mu magye omukulembeze w'eggwanga yenna takubira muntu yenna saluti ye bakubira saluti. Waliwo akatambi ke mutaawadde makulu era bwe mbabuuza abaana bantu mubamanyi nga temubamanyi. Waliwo akatambi Museveni yagenda ku kisawe Nnyonyi ng'agenda kulinnya entebe yatoledde mwana muwala yabadde Kirino baki n'amutolera omukulembeze tatolera muntu yenna saluti ye batolera saluti in the first place. Kati mujja tegeera mpola bani bemudiringa nabo. Kuno kuliko abasirikale kuliko ba veteran mukimanyi bulungi nnyo nga sinazanya kantu kano. Njagala mumpe comment abantu 5 abamanyi protocol z'ebitiibwa ani go bakubira saluti bagimukubira ddi njoke nkazanye nga sina kazanya. Njagala comment kuno kwe muli abasirikale tebajja kumanya tebajja kutegera kikyokola. Njagala okole comment chief in command sitakuba saluti bamukubira bukubizi saluti commander 001 ye Museveni. Naye omuwala ono gwe mwalabi yabaddaani bwe yakubidde saluti. Lindako kankazeeyo omulaba n'afunga bulungi nnyo. Muwala ayambadde engoye olabanga kiriina omusajja n'amutolera saluti omuwala n'afunga. Kati bakulu mutandika okwegendereza abantu bemudiringa nabo nga kabaddiremu. Yajja n'amuwa saluti olwo n'afunga. Kati awo tetugenda kulwawo. Mutegeere abantu bamudiringa nabo na buli kimu. Mbadde nga mbagamba okutulugunya okutta ne bani individuals abalina safe houses nga batta abantu baganda mu Buganda nga muwakana. Akatambi kano
buli omu njagala kakugula amaaso era otegeere waddewo olutalo mu bitundu by'e Nansana na Wakiso njagala byewulirireko. Ngenda kusomweza 27 omwezi ogw'omwenda omwaka 2017 twakulaga emboozi Sipiika w'e Wakiso Simon Nsubuga bwe yakabira ku poliisi e Kakiri oluvannyuma lw'okukwata omugaga Kabyemera amanyiddwa ennyo nga General P n'amutwalayo nga mulanga okumenya amaka g'abatuuze n'okubagobaganya ku bibanja byabwe kyokka poliisi n'egaana okumuggulako omusango ate n'eguggula ku Sipiika ng'egamba ye yali amulumbye. Is it fair? Is it fair? Is it fair? What have you observed? Is it fair? To have a better when you court, when you court, when cases in court, the law is plain clear. Police and these so-called suit people are not supposed to interrupt. Kati oluvannyuma lw'ebbanga nga batuuze balaja naye bafunye obuweerero President Museveni bw'asindisa amagye ne gakwata Kabyemera n'abakozi be abasoba mu 30 omuli n'ennyinira nga kati bakumibwa mu bifo ebitannategeerekeka. Delegation gye mulaba olwaleero tevudde ku poliisi yaweerezeddwa pulezidenti yennyini ajje bano basangiddwa n'ejjambiya obusaale n'ebisa ebirala era abatuuze ne batulaga ekkomera Kabyemera mwabadde abatulugunyiza. Ekkomera lino yasima kinyango mu mwabadde asuula abantu bamaze okugoba ku bibanja byabwe n'abatulugunyiza omu era nga waliwo n'abamulumiriza okubakolako ebyensonyi omuli okubambula mu maaso g'abaana baabwe kyokka nga kati gibadde giweza emyaka 10 nga bamulopa ku poliisi e Kakiri n'etabaako kyekola. Bagenze bakola ebikolobero ku bantu bange bingi. Okwambula omukazi omukulu ali mu myaka giri n'asigala bukunya mu bantu iswaza byaliwo mu lutalo. Sipiika Simon Nsubuga ategeezezza abatuuze ng'obulumi bwabwe bwe yabutuusibwa pulezidenti era nga kati ayagala emisango gyonna egiza gimuwawaabirwa gitukizibwe Kabyemera avunaanibwe. Mwena twagala emisango egyo tukikole ki tukiweuse bwebudde tukirondoole wakyo tufune obwenkanya. Nsaba okwebaza ennyo. Bwe tujja ntubagamba nti ali mu kukwata abantu alina 10 Kabyemera, alina underground safe house, alina ne ground safe house ezimwasikira abantu bajja ku mataka n'abatulugunya n'abakozesa abakazi kifuba ne babasiyaga abalala babatta basula muki kiri mu Wakiso wano ono mu bano bangi nnyo. Kati mwekyemulemi okutegeera era ekikyabaleetedde obuzibu kiri ekizibu kimu kyembagambye ekitta omuganda bakiyita nnindiriza na kanyoomonyoomo. Bakiyita nnindiriza na kanyoomonyoomo. Bano bo bajjawa obuvumu obutta omuntu n'agenda nakyo gwe ne bakujja ku ttaka ne bagenda ne batta n'omuntu ne bagenda gwe nga tofunyeemu kikugamba nti nange kanfe n'omuntu ono wano eddagala liirino kandikuwa olwaleero. Ensero tekungulwa togikyalako bukyazaako wayagiviira. Bwe mutaakyusse mu ndaba y'abintu n'ankola y'abintu mutuuse okubeera ku street nga temwenayo mugenda kwegeka luba. Bw'obanga oyina ettaka lyo mu Buganda ng'owaligula ssente zo zitina n'ekyapa okino bw'olina ndagaano n'omanyaako bumanya mu mutendera ogusooka omuntu ayagala okutwala ettaka lyo tolinda kuleetera bakifeesi kumenya nnyumba yo bakumenya bintu byo. Gwe sekuletere noonya oyo omuntu ayagala okutwala ettaka lyabeerawo era atambula atya. Kubanga one naye option gy'abazze nayo kukulaga nti ettaka eryo yaligula balirye naye nga talina biryogerako. Ekigenkinyusa ekikulu ku ye kyaba nakyo gwe kyakutta. Gwe ekinyusi ky'oba nakyo kyakuyita chairman LC1 na kugenda ku poliisi mu nkola ya Museveni eya organized crime ng'ekolebwa organized criminals. Chairman LC1, chairman LC2 wa poliisi, DPC,
OC akulira eddiini akulira abalamuzi ne Museveni yennyini bali mu gurupu eyo ya organized criminals nga bakola organized crimes. Kati gwe kyolina okukola kiri ekintu kimu. Bw'omanya nti ettaka lyange lino Lumbuye yagala odditwala, Lumbuye ng'omuntu munoonye ye ng'omuntu. Yenga bw'ayagala okujjawo naawe mujjeewo. Tit for tat. Kubanga bo ye mechanism gye bakozesa. Kyova olaba ennaku zino bakozesa nnyo bakifeesa okujja okumenya properties zammwe. Lwaki? Bamanyi nti Omuganda kasita omenya property yeri ku ttaka ebeera backbone oba omumazzi etigona case batajja kuddamu kuvunaana aba agenzi. So before nga batebannamenya bintu byo naawe noonya omuntu oyo yenna eyereeta mbu simanyi yenna nnyini ettaka eryo oba nga zze n'empapula enfu ye naye ng'omuntu single handed nga bw'akunoonya nawe munoonye. Nga bwe nabagambako emyaka ng'ena emabega nti Uganda okutereera bannabyabufuzi abamu balina okufa, abamu bakirabanga nga kyabawulikika bubi matoo gaabwe. Wabula ennaku zibaga naye Lumbuye ebigambo byeyogera obuvumu obujja luddawa naye ng'ate ebigambo byeyogera wali mutuufu, abantu abamu balina okufa. Nakino nkigambye olwaleero. Omuntu okujja okutwala ettaka ly'abajjajjaabo oba ettaka lyo watuuyanira ng'omumanyi nti ali omuntu omu, munoonyerezeeko atambula ddi asula luddawa ako nga ye wano kyenjagala okusooka okutegeeza. Omuntu oyo aba ayagala kutta atwala ettaka eryo. Kati gwe lwaki gw'ayagala okutta naawe tomunoonya? Kubanga gwe bw'omutta teri agenda kudda ku ttaka eryo, gwe ne banaakusiba ne famire yo ng'esevinze ettaka oyo tagenda kudda ku ttaka, teri agenda kudda ku ttaka eryo. Naye munaddaawo wowe nnyabo omuntu najja n'atwala ekyalo kiramba omuntu omu nga n'empapula zonna zonna nfu nga mumumanyi najja ne ku ttaka n'asafeesinga. Omuntu najja n'amenya amaka go ng'omutegedde ye gundi wadde asindise bakifeesi, kubanga nga tebanasindika bakifeesi bo bennyini basooka ku ttaka awo okwerogoza. Najja n'omulabako naga nti nze nanyini ttaka libaliko ng'ate gw'olina ebiwandiiko ebikwega nti nkugambye option yaabwe esooka ajja nga zze kukola survey ofa otya. Gwe option yo gy'olina ogenda ku LC na ku poliisi. Mu system ya organized criminals ne organized crime togenda muwiininga. Ajja kujja asendewo bw'oba olemeddeko bagenda kutta. Survey gye tukoze eri makomera abasinga obungi abantu abali myaka 5 ku 8 bonna abasinga abali makomera bonna baliyo lwa mataka gaabwe. Bonna basinga obungi ate nga Baganda. Otuuka kuki nga kitawo bamututte lwa ttaka nga ne mukomera tagenda kuvaayo. Jjukira abanyawulo bana system nti tebawoza na mufu naye gw'ogamba nti Biikira Maria Mukama Katonda atuyambe. Ssebo ensi y'abana abasajja baseddekeze bitibijja kubagenda kubatta babamalewo. Nkugambye ekibi mukyogere nti kibi. Omuntu abazze kutwala ttaka ly'abajja mukoleko nga bwe kubanga naye abazze kutta bano abantu mulimu gwabwe gwa kutta. Bino byogedde mu kalikodinge mujja katambuza. Omuntu yenna ayagala okutwala ettaka lyo ng'olina ebiwandiiko byo option gy'abasooka batazze ddigula abazze kutta ng'omuntu. Naawe munoonyo osooka odiringe naye muntu ku muntu omugjewo ajja kubatabanja ojja kuba osetolinze issues. Ne bw'onoolinda nti mugende ku poliisi mu kooti tosobola muwangula ate bagenda kusindika guleeda ne bakifeesi bamenyewo properties zo oba owedde. Kitegeezo batobanja. Abantu bonna bali makomera bali myaka 5 okudda waggulu nga Baganda ekibateekesa mu makomera kutwala amataka gaabwe era bafiireyo tebadda. Ekyo mugende mukikoleko survey. Ekyo mukikoleko survey. Kano kabadde muza mukategere bulungi omuntu afuna amagezi.
Ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omwenda omwaka 2017 twakulaga emboozi sipiika w'e Wakiso Simon Nsubuga bwe yakabira ku poliisi e Kakiri oluvannyuma lw'okukwata omugaga Kabyemera amanyiddwa ennyo nga General P n'amutwalayo nga mulanga okumenya amaka g'abatuuze n'okubagobaganya ku bibanja byabwe kyokka poliisi n'egaana okumuggulako omusango ate n'eguggula ku sipiika ng'egamba ye yali amulonda. Sipiika w'e Nansana yatwala Kabyemera ku poliisi amugguleko omusango ogw'okumenya n'okutwala ebintu by'abantu. Bakwata mu sipiika w'e Nansana gwe baasiba Kabyemera ne bamutta Kabyemera. Do you copy that? Kabyeni nkakuddiremu. Ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omwenda omwaka 2017 twakulaga emboozi sipiika w'e Wakiso Simon Nsubuga bwe yakabira ku poliisi e Kakiri oluvannyuma lw'okukwata omugaga Kabyemera amanyiddwa ennyo nga General P n'amutwalayo nga mulanga okumenya amaka g'abatuuze n'okubagobaganya ku bibanja byabwe kyokka poliisi n'egaana okumuggulako omusango ate n'eguggula ku sipiika ng'egamba ye yali amulumbye. Is it fair? Is it fair? Is it fair? What have you observed? Is it fair? To have a better when you court it will be one is when you court it when cases in court the law is playing. Wakabano ayimiridde nti the cases in court tateekeddwa biyingiramu ali ku poliisi eyazze okumubira gubatadde mu kkomera. Kyembagambye kiri kati kyemutamanyi kikino oba kansooke nkazanye nkamaleyo. Poliisi n'egaana okumuggulako omusango ate n'eguggula ku sipiika ng'egamba ye yali amulumbye. What have you observed? Is it fair? To have a better when you court it will be one is when you court it when cases in court the law is plain clear. Police and these so-called suit people are not supposed to interrupt. Ate oluvannyuma lw'ebbanga nga batuuze balaaja neero bafunye obuweerero President Museveni bw'asindisa amagye ne gakwata Kabyemera n'abakozi be abasoba mu 30 omuli n'ennyinira nga kati bakumibwa mu bifo ebitannategeerekeka. Legislation gye mulaba olwaleero tevudde ku poliisi yaweerezeddwa pulezidenti yennyini ajja anula bano basangiddwa n'ejjambiya obusaale n'ebisa ebirala era abatuuze ne batulaga ekkomera Kabyemera mwabadde abatulugunyiza. Ekkomera lino yasima Kinyango mu mwabadde asuula abantu bamaze okugobwa ku bibanja byabwe n'abatulugunyiza omu era nga waliwo n'abamulumiriza okubakolako ebyensonyi omuli okubambula mu maaso g'abaana baabwe kyokka nga kati gibadde giweza emyaka 10 nga bamulopa ku poliisi e Kakiri netaba. Ng'oyambula mukazi wange oba omwana wange oba taata wange oba mama wange ankulaba nze Kabyemera oyina n'ekkomera lwakiri nkwebakirira bulaaza nkwebakirira ebbanga lyonna n'enkufuna. Oyambule maama wange oba taata wange oba sisita wange oba nze kenyini n'onyambula. Ndowooza mutegedde kyembagambye kiri. Poliisi tekola, kooti tezikola, bo bano balina kye bayisaawo nemmwe nanga ate tunaakola kiki? Ku kyalo ne muddako omuseddekezo omu bw'ati tebaddamu kumamanyira ku ttaka lya kitundu ekyo. Ekyo nkibagambye. Tugenze mu maaso. Nga tukyagenda mu maaso era abasajja bano abaaka bano mu kusaanyawo ebifo byaffe eby'obuwangwa n'ennono kubanga bakimanyi bulungi nnyo amaanyi ga Buganda gali mu mpewo bagenda mu maaso n'okusaanyaawo ebifo byaffe eby'enkizo
na bino kambi balage mutegeere eggwanga gye ligenda naye nga buli omu asirise. Akulira ebyobuwangwa n'ennono omusaza Buddu omukungu Levis Sempiira awamu n'akulira ebyobulambuzi omukungu Judy Kawoya mbazambalidde ku mugongo ngansi okwolekera ekyalo Namiryango ekisangibwa mu ggombolola y'Ekiseka mu disitulikiti y'e Lwengo okuyingira mu nsonga z'abatuuze ab'emulugunya ku mugagga gwe balumiriza nti ayagala kusaanyaawo ekifo ky'ebyobulambuzi. Bano okusitukira mu kiddiridde okufuna amawulire nti waliwo omugagga ategeerekeseeko erya Mugero eyaleese bakanyama n'ab'ebyokwerinda ne beetoloola ekifo kino kye balumiriza nti kya byabuwangwa na nnono era nga kirina ku ttaka lya Bwakabaka. Naye oludda lweri mukulu Mbabaali tebaamutuusaako waggulu kutunda kuguza bano abazze emabega wabula basaatusi batukira mu kifo kyaffe ky'eby'obuwangwa n'ennono nga bakiyingirira. Kaayawula Robert Ssentebe w'obuwangwa n'ennono mu ggombolola ya Ssaabasajja Kabaka eya Mituba 17 Bigasa alumiriza nti ye n'abatuuze baatulugunyiziddwa awamu n'okukuba bwe babadde bagenze ku lusozi luno okubaako emikolo gy'obuwangwa n'ennono gye bakolanga bulijjo. Naye nsanzeewo abantu lugunyizza n'abantu bange bembadde nabo omu naakubwa kyannaku nnyo okubanga nti obuwangwa obwo bwaffe ate butuuka okukubisa omuntu. Okusinziira ku Robert Kaayabula n'ennyanja Kasimu akongojja embuga eno ekifo kino kirudde nga kya byabuwangwa na nnono era nga kiyambye abatuuze bangi era nga tukitegeddeko nti tewali akirinako bwannannyini nga n'ab'ebibanja bazze bakitaliza. Mmanyi nti awo waliwo amaanyi mangi era mmanyi nti awo wayamba abantu bangi. Omuntu bw'akwata ekkubo n'ajja ewange nga azze okulabika nga okumuyamba ku kizibu ky'alina kyonna. Bano bagasseeko nti ettaka lino lya Bwakabaka era bazze bawa obusuulu wabula beewuunya Mugerwa gye yajja ekyapa ku ttaka lino nga kati bali mu kutya oluvannyuma lw'okukitegeerako nti omugagga ono ateekateeka okutunda olusozi luno. Tutambudde ebbanga ddene ng'abantu bangi bajja ne babaako bye basabirawo bye bakolerawo emikolo gyabwe ebigenda mu maaso. Ate nga tufuna amawulire nti waliwo nannyini kyoba ettaka nannyini lyo tamanyi ng'abatongole ku kitundu era ne tufuna certificate nga tuwandiisa ebifo byaffe ebibanja byaffe era ebifo ebyo buli omu alina certificate n'obusuulu tubuwa na kati sawa tubuwa. Okufuna obwanannyini ku ttaka onafuna endagaano eyo nezisula emitwalo 10 n'obusuulu n'embuwa n'okusaawo ero simanyi mukama wange. Wabula omwami Jjinga abaddewo ku lw'omugagga Mugerwa ategeezezza nti ekifo kino tekirimu ebyo ebyayawulibwa mu by'obuwangwa n'ennono era onaagamba mukama we yennannyini kifo kino omutuufu. Ono ayongeddeko nti tajja kukkiriza bantu bajja ku jjinja erisangibwa ku lusozi luno okutuusa ng'obujulizi obutuufu buvuddeyo. Guli omweso gw'amateeka omweso si gwa mudomo kuba ndulu manyi Buganda ewezibyawandawola ekitiibwa ate naffe tuwa ebintu bya Buganda neki ekitiibwa kati kyensaba nnumirirwa bantu tebagenda kufuuka nswa zibakuyenga bazimaleko obuki obwoya ensonga zibadde mu bbanga nezagano zigaana ekikulu kyokka kintu eki kujjayo ebiwandiiko. Abatuuze basinzidde wano ne basaba nnyinimu okubasindikira ab'ekitongole Buganda Land Board okugonjoola enkaayana ku ttaka lino kubanga ne gye buli kati yabadde bakyawa obusuulu ku ttaka lino eritwaliramu n'olusozi luno. Omusajja mutongole bamubaka ekibanja ky'emmanga mu kisenyi nga alina ekiwandiiko kino nange ekyange bane kibbenca ekifo kino njagala sigale bw'oba oyagala oba toyagala bampita nnyanja Kasimu Kibaluma. Akulira ebyobulambuzi mu ssaza Buddu omukungu Judy Kawoya agumizza abatuuze nga bw'agenda okutuusa eddoboozi lyabwe embuga. Asooke alabe obulungi bw'ekitundu kino obuyooyoofu bw'ejjinja lino bannange lino ejjinja liteekwa okuba lyerisinga mu ssaza ly'e Buddu obunene naye ekintu bulambuzi omuntu agenda kuva kati ow'essingo. Enjuyi zombi oli avaayo agamba nagula omulala agamba saakola ki saagula kyokka nga. Alright. Ssaabasajja Kabaka onna wooli nsaba okukuluma kkutu era okukuwabira okutegeeza nti ebifo byaffe by'ennono okwetoola Buganda bonna bisaanyiziddwawo naddala ebyo emisambwa gya Buganda mwe gibadde gyegeka oluba omuli Entebbe,
Mukono, Wakiso, Kayunga, Gomba, Mpigi, Masaka, Metiana, Ndekechi, Menyechi. Singa tunagenda maaso nga tufiira ebifo bino, twandisigala mu bbanga nga tetukyayinako wadde akawo n'akamu wadde emisambo egikuuma Buganda. Olw'ensonga bano abaseddekezi ba Sserwajja okwota bakimanyi nti amaanyi ga Buganda gali mu mpewo ezo. Kasita empewo zibuzaako we zituula kiba kitegeeza oba bamaze akababba. Omwami yogamba nti ettaka lirye naye ng'ate akikoze leero ng'ate yetasobodde kujja asindise muyise. Kitegeeza nti mwabatuula mu lukiiko namwe muli banafu abigere na mutwe. Nazi kuno mu Buganda ng'omuntu yenna okwesimba jjalinga abikira mujjawe kyabanga kivve era oyo okwogera naye wabanga ayogera na musezi. Kyekiri kye mbagambye nti oyo singa ow'embuya yamuyiseeko dda yaddayo okunyumiza mukamaawe nti gye wansindise bali si bakambe balwadde, oyo aba takyasobola kuyimirira ako. Njagala mbayigiriza obuvumu nti omuntu yenna bw'ajja ku kintu ekirimu okutwala ekintu ekigassa eggwanga lyonna oba ekitundu, oyo aba mulabe. Kyekiringa omuzzi bw'anajja obuzzi ku kyalo n'agula ettaka n'asibirayo oluzzi oluweereza bannansi bonna mu kitundu ekyo, oyo taba muntu wa bulijjo, abeera museddekezi oba omu ku bawasaanya abazze okusaanyaawo. Ejjinja eriwo olusozi olusinga lunaasaanyizibwawo kijja kuba kitegeeza nti bazzukulu ba Buganda ne Buganda efiiriddwa ekimu ku kitundu ekibadde ekyekusifu ekyandibadde kituulwamu empewo ezikwasaganya ekiwayi ekyebuddu oba ebuddukiro. Kale si kyesiga Buganda Land Board kubanga balimu bonna basuubuza bajja okwota ate nga bafutubeddemu bonna Baganda mannya olw'ensonga nti Abaganda basinga obungi baafubutulwamu. N'ekyo nkifundikidde. Mukobererimu era Ssaabasajja Kabaka asaba kuloopera n'okutegeeza nti ennyanja y'abajjajjaabo Nalubaale wattu egenda ettibwa mu nzita ey'ekyeyonoonero ng'akulembeddemu omulimu gw'okutta abakulembeddemu omulimu gw'okutta ennyanja eno mwe muli famire ya Museveni ekulemberwa Museveni kennyini ne muto we General Salimu Sale, Baganda b'okuli Sodo ne bawala ba Museveni nga bakozesa Abachina okuleeta bimumira musenyu mu nnyanja eyo okugiseramu omusenyu nga bagufulumya ebweru w'eggwanga saako ne gwebatunda mu Kampala okwetolola obuzimba. Abasinga obungi mwalaba Katemba atali musasulire bwe baagaana abantu okuddamu okusima omusenyu mu Lwera, naye Salimu Sale ng'akolagana Baganda be okuli Sodo ne bawala ba Museveni bakyalina kampuni ezisima omusenyu era nga bakyaleeta emmeeri ezisimira ddala omusenyu okuba nti ennyanja eno bagyonoona. Bino bimu ku byuma ebibadde bikozesebwa okusima omusenyu mu Lwera. Atamanyi buwangwa oba atamanyi kye tuyita obutonde. Ennyanja Nalubaale eno erina amabibiro gaayo. Amabibiro gano kwe kuli ebibira, entobazi n'ebyererezi. Ebyererezi bino bijjuddemu omusenyu. Omusenyu guno gwe gukwata amazzi gano obutayanjaala. Era omusenyu guno gwe gusengejja amazzi gonna aga buli kika ag'amukoka gy'aba avudde okweyongera okuyingira ennyanja Nalubaale. Era omusenyu guno gukozesebwa ebyennyanja bino okweyongerako obungi bwabyo kye tuyita mu kuzaala. Naye bwe batandika okusima ennyanja eno kitegeeza nti baba bagenze butereevu mu kusaanyawo ennyanja eno mpola mpola nga ensi temanyi. Era ndowooza kyali kiviiriddeko oluguudo lw'e Masaka okutandika okubomoka olw'okuba nti bano bo bali mu sisitiimu tunda entowerera ente tebabimanyi bakkanya kusima businyi musenyu naye nga bakikola akagenderere okuleka nga buli kimu ekiri mu Buganda bakyonoonye. Byebyo ebyuma byabwe.
ana omutegeddewo mu nkola y'emu omusajja omuyindi afuukidde Uganda ekizibu ne Buganda amanyiddwa nga Sudiru Paleria era y'omu ku bantu abeefunyiridde okusaanyawo ennyanja Nalubaale mu ngeri eno. Bamusiga Nsimbi n'abantu abalinamu ku ssente ensangi zino beegumbulidde omuze gw'okuyiwa ettaka mu nnyanja ekintu ekitatta n'obutonde bw'ensi. Bino byerekedde ne mu disitulikiti y'e Wakiso nga Musiga Nsimbi Sudiru Paleria yeefudde ekirala mu kuyiwa ettaka mu nnyanja Nalubaale. Okusinziira ku bamu ku bakulembeze mu kibuga ky'Entebbe ne mu Town Council y'e Katabi, Musiga Nsimbi Paleria yatandikiriza mpolampola okuyiwa ettaka mu nnyanja n'okusimbula emiti egimu egiri mu nnyanja eno. Nga kino kyawaliriza omu ku batuuze mu kibuga ky'Entebbe Nakamya Sumputa okutwala ensonga eno mu bekikwatako. Era abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwa mu Meya wa Town Council y'e Katabi n'ow'ekibuga ky'Entebbe Lulinda Fabrice nga bayambibwako poliisi bagenda mu kifo kino era ne babaako abavubuka be baakwata abasangibwa nga bayiwa ettaka mu nnyanja eno. Ensonga eno yasitudde n'ekitongole ekivunaanyizibwa kulondoola n'okukuuma ennyanja Nalubaale ekya Lake Victoria Region Local Authorities Corporation ne balabula buli yeenyigidde mu kikolwa kino. Ye omulimu gwe gwa kuleeta ttaka loole gyazija zonna n'ayiwa mu mazzi. Amazzi bwe tugenza ogatunuulira gonna gatandika okwonooneka. Ate obuvunaanyizibwa waffe okukuuma ennyanja eno gwe mulamwa gwaffe ogusinga obukulu. Richard Sechondo, ssentebe w'eggombolola Entebbe era nga ye mukwanaganya w'emirimu mu kitongole kino asabye abantu abalinamu ku ssente okulumirira omugigi gw'enkya nga beewala okusaanyaawo ennyanja Nalubaale. Tetuliwo kulwanyisa nkulaakulana na bainvestors abajja mu ggwanga ne balina okukola ebintu nga bakonsiderinze ennyo obutonde bw'ensi. Obalera ekizibu ekiriwo mu nsi yonna tulivinga in a global village nti kyokola nga kikosa obutonde bw'ensi Entebbe wano n'ow'omu America n'ow'e India abaakosedde. Era funga lavulaka omulimu gwaffe ogusookera ddala kutaasa nnyanja eno eri abantu abakola ebintu bwe biti. Wabula mutabani wa Musiga Nsimbi Sudiru Paleria era nga yavunaanyizibwa mu kukulaakulanya ekifo kino Rajiv Paleria avuddeyo ne yeewuunya abakulembeze abatayagaliza ggwanga lyabwe kukulaakulana bwe basazeewo okulwanyisa enkulaakulana ereeteddwa mu kitundu ate nga abantu bangi ab'omu kitundu baakuweebwa emirimu mu kifo kino. To first come and ask us, Kwe Rajiv olinga amakugunyu for the first time. Rajiv Paleria olinga amakugunyu. Sitera nnyo kuva mu mbeera wabula Rajiv Sudiru olinga amakugunyu. Ffe tetugenda Bombe oba Chennai oba Kanattaka kubeere kuba mwagobayo abaddugavu. Gwoleega buleezi birevu kubanga mulina ensi ey'okufa tetulina we tugenda kubeera. Mulekeraawo okwonoona ensi yaffe. Ne kitaawo Sudiru Paleria. Nchiddamu mutabani wa Sudiri oba simanyi ggwe Rajiv simanyi Paleria olinga amakugunyu. Ffe tuleke abaana baffe nga tebalina bagenda kujja mazzi ga kunywa ku nsi gye muleka nga mugyonoonye nga ffe tetusobola kujja mwe muyina musobola okukwata pasipoti zammwe ne mugende wammwe Bombe eyindiya ne mukola buli kye mwagala mwe muzze mu nsi zaffe mukozesa ssente z'omusolo n'obutonde. Ennyanja Victoria ze zimu ku nnyanja entono ennyo mu nsi yonna ezitakyawera na 5 nga zirimu amazzi agali fresh. Mu buwangwa n'ennono bwa Buganda ebitundu 60 ku buli 100 empewo n'ennono ezikuuma Buganda ziri ku Lake Victoria ku nnyanja Nalubaale. Kati bw'owulira ono omukyotala omuyindi ng'awolereza kitemu bintu by'ekisiru gwe wulira byayogera. Ne balina okukola ebintu nga bakonsiderinze ennyo obutonde bw'ensi. Obalera ekizibu ekiriwo mu nsi yonna tulivinga in a global village nti kyokola nga kikosa obutonde bw'ensi Entebbe wano n'ow'omu America n'ow'e India abaakosedde. Era funga lavulaka omulimu gwaffe ogusookera ddala kutaasa nnyanja eno
eri abantu abakola ebintu bwe biti. Wabula mutabani wa Musigansimbi Sudiri Lupaleria era nga yavunaanyizibwa mu kukulaakulanya ekifo kino Rajiv Lupaleria avuddeyo ne yeewuunya abakulembeze abatayagaliza ggwanga lyabwe kukulaakulana bwe basazeewo okulwanyisa enkulaakulana ereeteddwa mu kitundu ate nga abantu bangi ab'omu kitundu baakuweebwa emirimu mu kifo kino. To first come and ask us, what are we doing? How are we doing it? She has local authorities in the area. She's not even from Katabi. She's from Entebbe. She would have gone to the Katabi Local Environment Committee. She would have asked them, what are we doing? Why are these people pouring soil? And what is the genesis? Omukugu mu butonde bw'ensi Martin ali ekisinga okunnuma ono nvubuka alina obutuuze bwa nsezi. In fact nzera okuba ziri 3. Mutuuze wa Uganda mu bumenyi bw'amateeka, mutuuze wa Bungereza, mutuuze wa India. Gwe munnayuganda ali Entebbe awangalya ku nnyanja Nalubaale ogenda kudda ludda wasinga ennyanja yeefa. Ono mutuuze wa Bungereza, mutuuze wa India, mutuuze wa Uganda era ateekeddwa okuba nga alina passport. Yes, alina eya Bungereza, alina eya India, alina eya Uganda. Ogenda kudda wa? Awo kanfundikirewo ngendeko katono mu byobufuzi munansonyiwa. Njala musalemu akantu kano kengenda okukola mu katambuze wonna we kanaba katuuse. Kansulenti Christopher Damulira atuuse n'omukulembeze wange omudondo Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse. Njala mumpulirize bulungi nnyo. Ku bikolwa ebyakoleddwa ku kirebe kya National Platform wabirabye sigenda biddamu nnyo n'ababekozemu abalemu abategedde. Naye ekigendererwa ekiri emabega w'ekyo temukimanyi. Kankibanyonyere mukitegeere. Nga bwe bagambye nti ffe kitutta tukirabako neffe tetulina ddagala lyakyo lya kukyetangira. Nzize mbagamba nti Museveni ne banne bakulyetinga ebibinja by'abatemu mu Buganda, strictly mu Buganda, nga bino bagenda bikozesa nga ekiwayi ekyokukola emirimu gyabwe bwe bagyagala. Mirimu ki? Okubayamba okukuŋŋaanya, okubayamba okumalamu amaanyi abavubuka abandibadde beekalakaasa olw'obutafuna mu buweereza mu ggwanga lyabwe mu bifo eby'omugatteko kye tuyita ghetto, n'okubayambako okukola obuvuyo mu kalulu akajja. Omulimu ogusembayo gwakutta abantu bonna bye baba baagala babattire, naye nga babalekedde ekintu kimu nti nabo babaleka ne bagenda bakola emirimu gyabwe egy'okubba n'okunyagulula ne bwe kiba kisaanye kutta ne batta nga tebakwatibwako. Gy'emirimu 3. Omukulu gwe bayita Christopher Damulira akulira Crime Intelligence era nga y'omu ku ba facilitatinga ISO ne CMI information n'okukwata abantu. Nabagamba omwami ono ayina safe house
mu kutulugunya abantu teri amukwatira nsimbi teri amukwatira nsawo oyo Christopher Damulira. Buli ganga yonna eri mu Kampala Mukono Wakiso Ntebe n'okwetoola ebitundu by'eggwanga Christopher Damulira yakulyetinze ganga zonna mu Uganda. Ganga zino bazikozesa mu criminal activities, bazikozesa mu bikolwa eby'okutulugunya n'okutemula n'okubba. Oyo omwami yabikoze. Oyo gwe bayita Christopher Damulira yakulira Crime Intelligence Unit. Musajja Munyarwanda wadde yeeyita Muganda manya musajja Munyarwanda. Yeke nnyini yenyigira mu kuwamba n'okutulugunya n'okutta Abaganda mu Buganda. Oyo gwe bayita Christopher Damulira. Yaweebwa ensimbi okutandika okugenda mu makomera gonna okwetoola Kampala Mukono Wakiso ne mu Uganda yonna okunoonyaayo ba serial criminals oba serial killers okuddamu obali groupinga n'okuba dispatchinga mu group ez'enjawulo nga bakola groups ezigenda okuterrorizinga abantu mu Kampala Mukono Wakiso. Abadde atambula ghetto to ghetto ng'akulyetinga gangs nga Kayihura ze yali alina ng'era baziaminga okukola obutemu ku bantu basekinoomu ekyakikoze bulungi nnyo. Ganga zino tezigambibwako era tezinenyezebwako wabula ziri mu Buganda era nga bakozesa baana Baganda. Waliwo ka video kembatereddeyo nga naatera okujja akovubuka oyo mu Kyotala mukubi w'ebikonde eyeegasse ku kibinja ky'abali ekyokubanga batulugunya n'okugenda nga bakola effujjo. Ebyafaayo mbiwulidde nnyinza obutabizannya. Omuvubuka oyo yandibadde ali ku kalabbe essaawa zino kubanga emisango egimuvunaanyibwa ejja mu madam yitirivu naye kyekyokulabirako ekimu ku gganga z'abantu abatembe baato okuva mu makomera. Mumpulira bulungi nnyo. Gyevuddeko nababuuza mwategeera kibinja kye ekyatta Sobi temwampa ansa. Naye abatono abaali ku live oyo mwakkiriza ne mugamba twategeera. Ne mbagamba omuntu mbe bamuta mu kkomera agamba nti ye machinery ne mbagamba ekigo machinery mukimanyi ne mungamba mwakitegeera mukimanyi bulungi nnyo. Kati ku bikolo byakoledde olunaku lwajjo n'ebikolebwa mu Kampala Wakiso muza mutegedde ekituufu kye kiri. Okubongerezaako ku gurupu zino n'okumanya ebikwata ku musajja ono agenda akola activities ez'oku recruitinga gangs mu ghetto bwat. Babita General Damulira nava Kampala naye nga bulijjo mbawulira. Bulijjo mbawulira era nga njagala okutuuka Embaale naye finally Mukama adeese. Mwebale kutwaniriza. Sokera ddala okuleeta obubaka okuva ku headquarter owa pulezidenti akimanyi nti bwe tuli wano era baagala nnyo. Ekituleese wano nsonga yammwe si nsonga yaffe. Muwulidde speech ya RPC mumuwulidde bulungi agambye atya? Mwagamba polisi kwata nga munywa muti ndowooza omuwuliddaga nti DPC ali naye ne DPC agambya teri kuddamu bakwatanga munywa omuti engalo ne zivuga. Then after okunywa omuti ng'engalo zivuze nga mukimanyi mateeka ga Uganda omuti tewukkirizibwa kunywebwa neggwe ng'akulya Crime Intelligence yasindikibwa mu bitundu byonna okulyetinga ganga zino
message kijoba osindika mbavubuka era mission yo ki akatambika kyagenda mu maaso. Ngenda kumala yosipikye yabadde agamba bubaka yamwe ye awulidde poliisi bamuyitani osi Wandera nze nga RPC oyo Wandera zegenda mugoba. Kati mu leadership structure tosobola kuyimirira n'oga nti ngenda goba Wandera akulira poliisi y'Embaale mu public from nowhere nti ngenda mubagobera. Njagala muwulire mu public gwe n'oga nti ogenda goba DPC. Aho tovuddewo eyo n'agivaamu n'agenda mu ndala. Abantu nga bwe bantuukirira kinkakatako ng'omukulembeze okubayamba era kinsanyusizza tebanswazizza olw'okwekulaakulana mulaba abaana balina essanyu. So, congratulations. Tegeza nti ne mu ghetto omuntu avaamu n'afuuka jeno owa gavumenti. See police as enemies, and for that reason, police will not get information about criminality that was happening in their areas. But since we started forming the ghetto structures, and the police was and has been deeply involved in the creation of the structures and linking it to the police commanders, we see that that has changed. The ghetto commanders these days connect so well. You had their testimonies, they are connecting so well. When I Kasanga, Nagamba, Kasanga, Kasanga, Takawa, like in Nazari, Nayewano, Nakulira, Navera, Namasuano. Nduza Musayi Bashiri obazi kyaliwo simanyi weziri kuzeyi zirise omazi awo nakulira mu getaawo nakima amazzi okunoonya transport entwala okusoma kwa Gakaani nakola obwa pooda so bino buno obulamu bwe bulimu nange mwe nayita kanya agenda abuuze amazzi nagakima obwa pooda nakukola nga nsoma kwa Gakaani 1990, 91 n'emyaka emirala kitegeeza nammwe senga tubakwatirako buno obulamu bujja kukola ki bujja kukyuka waliwo testimony. Alright, tugende mpola. Mukulu Christopher Damolira ne ba DPC abasinga mu Kampala waliwo ensi kyetamanyika nkinnyonnyole. Bana abasajja balina ssente at their disposal, balina ssente ze batambula nazo. Waliwo ekintu kye bakola kye badde kipya temukimanyi. Bagenda mu ghetto ezo ne bayita abaana ku poliisi nga kwodi Kampala ne babasse mmanju ne bagamba buli mwana tugenda kuwa emitwalo 5 ku mitwalo 3 kasita okkiriza nti obadde wenyigira okukola emisango ABCD tetugenda kusiba just kkiriza bukkiriza nti obadde okola emisango nga baleeta kamera nga bakuba ebifaananyi nga bakwata ne ka video nga bakuwa emitwalo 5 ku 3 ng'oyogera ebigambo nga bateeka mu file bo nga batambula nga batanga mugenda. Ekintu kino kibadde okumala omwaka mulamba nga bakikola. Damulira okimanyi bulungi nnyo, abantu mu Kampala bakimanyi bulungi nnyo, abageto mubadde mu profiling abaana bano. With time mugenda tandika okukwata abaana bano nga mumaze bo emitwalo 3 ku 5 nga bamaze confess nga bazze emisango ekibayita reverse psychology mukozesa kati. Mukulu Damulira okozesezza nnyo trick za Soviet Union okwagala okussa Buganda n'Abaganda bwe mubaagala
naye tugenda exposinga mutegeere nti ensi emanyi ekyo ensi bale tekimanyi nti mukikola mugenda ne mu ghetto ne mutandika okukiisa abana ngamba wa ssente bakkirize emisango wale tembasibye ku olwo ne mba wasere ne bagenda ne musigaza fayiro amanya gaabwe emisango gye bakkiriza wibite mugenda kujja nga mukwata bukwasinga muyina fayiro zaabwe ekyo ensi bale tekimanyi nakyo njagadde ekibategeeze ekyo nga kiwedde Muganga groups zonna ze bakola mwawulidde ne group gye bayita Al-Shabaab eri musaidize kibuli kanji bazanyire wana Wetutukidde ekibuli mu zooni ya Nakibinge nga poliisi kona amagye bakyagumbye mu kitundu kino okuma obutebenkevu oluvannyuma lw'akakundi akamanyiddwa nga Al-Qaeda okuttwa mu bannaabwe amanyiddwa nga Hajale Mohammed abadde w'emyaka 18. Tukitegedde nti mu kire kyakeseza olunaku lw'eggulo abavubuka bali mu kabinja kano akakulembera Umar Mayanja bafunye obutakkaanya n'omuvubuka ono kaakano omugenzi ekyalesewo okulwanagana okukkakana nga bamusse. Abadde asoma tabiriimu bamukute bukwasi ne bamugamba kuleta ojoyininga kibinja kyaffe n'abagamba nsobola kujoyininga kibinja kyammwe kubanga nkyasoma ne bakwata kyaliwe ne bagamba kulwaki tomumatiza ajayingira ekibiina kyaffe n'agamba sijja mumatiza ye wanaaba ayagala ajja kuyingira kwe kukwata ne bamukuba ajja okutaasa mukwano gwe ne bamugamba omutaasa waaki kwe kumukuba musajja wattu n'afiirawo. Imaamu yattibwa nga nyimiridde ku buliigi nga nkyuse bweti ntaasa olutalo n'akasuka tairos n'akuba munne ku mutwe nemba munne n'agwa ne mumubaka namututte wa neighbors ne tumuyiwako amazzi. Obutemu buno bwatanudde abavubuka abalala okulumbagana ofisi z'akabinja kano ne baziteekera omuliro kono okwocha pikipiki ezabaddewo. Abatuuze batubulidde nti akakundi kano kamaze ebbanga nga kakola ebikolobero ku bantu kyokka nga basinga batya okwekubira enduulu. Buli mwaka Al-Qaeda atta abaana 8 9 10 naye nga gavumenti 001 President Museveni osirisa otunula. Bawamba wana omwana omuwala ng'ono bwavuddeko kyayogedde ne bamwebakako abantu nga 10 ne tuwaaba emisango naye kabaragala tebatuyambye. Mbubafubye okutegeeza poliisi ku nsonga eno koona ebitongole ebikuumaddembe kyokka byonna mpawo yali afuddeyo ku nsonga eno. Nekubira komandant ensambya wano n'angamba ye ensonga za Al-Qaeda taziinaako maanyi. Osi wano Barracks n'agamba taziinaako buyinza. DPC yangamba tongamba nsonga za Al-Qaeda. I have no authority over Al-Qaeda. Meeting eyasembayo eyasatuute meeting eyasembayo gye twatuddemu ne DPC w'e Kabalagala bwe twamunnyonnyodde ku nsonga eno yatugaye bannaye munnyambeko emikono gyange misibe abantu abo sibasobola mwenga abatuuze munoonye bwe muyinza okolagana n'abo baki n'abo abantu. Bwe tutukidde poliisi ku nsonga eno batutegeeza nti bakyanoonyereza. Tukitegedde nti akakundi kano akamanyiddwa nga Al-Qaeda ke kamu ku obwo obwavu bwa ssente okuva eri omukulembeze w'eggwanga omwaka oguwedde okujja abavubuka basangibwa mu ghetto mu bwavu. Abavubuka okuva mu magombolola 5 okuli Makindye, Lubaga, Kawempe, Kampala ne Nakawa baweebwa obukadde 10 okuva eri omukulembeze w'eggwanga ku mukolo ogwali Kololo omwaka oguwedde. Baza okuriyetinga one love, peace and unity in the ghetto. Ng'otuweereza ababaka abalungi General Damulira, Meja Kuteesa n'abalala tukoze nabo. Mwami Museveni teriyo muntu ayinza kuyamba. Teriyo muntu ayinza kuyamba nga ayina omuze omubi mu community. Omuntu asobola kukuyamba nga yeeyisa bulungi mu community. Balekerawo okukubbako ssente z'eggwanga. Era nsaba so tuse no message kuya ba facilitating Mwami Museveni ati afune information nati ebintu ebikolebwa eno si bye biri bamugamba ebintu ebikolebwa eno biki birala. Raymond Tamale, NTV kusawemu. Kati zezo structure Damulira z'abadde ayogerako zagenda akola mu ghetto nga zirina mission enekusifu ku bintu by'embaga bagenda okukola during campaign ne after campaign naye nga group zino zirina authority egenda nekola nenoonya sereza z'okubba nga teri azikwatako byonna biri mu Buganda. Kati ekinyusi kiri ludda wa wano wali okulya n'ekkombe essowaani. Mu nkola ey'ekisoviet ebyobufuzi
badikiteeta baagala nnyo okusiga ekifaananyi ekibi eri abo abavuganya nga bo beetadde mu kifaananyi ekirungi. Museveni yeeteeka mu kifaananyi ekirungi abamuvuganya n'abateeka mu kifaananyi ekibi. Kati obateeka mu kifaananyi ekibi ye kennyini n'akuliyeetingayo abantu abeefaanaganyiriza n'abo bayagala bafaanane n'abo. Kati bw'amala bakuliyeetingawo n'ayagala ate abateekemu entalo kati mmwe mwekube mwette. Ye ajja kujja nga mmaze okwetta agamba nti mula beebo nze muga nti gavumenti yange tebiriimu nze sibiriimu. Ekinyusi kiri kiriddawa. Gavumenti efuba nnyo okulaba nti ekulyetinga ganga zino zigiyambeko mu kutta abantu. Kubanga mukimanyi kiri ku record nti ganga violence zino kwetoola ensi yonna gye ziri. Kati Museveni kyagala akulyetinga egganga zino nga zisobola omukolera execution bw'okutta abantu bayagala batte. Nga ye kijja kuba akizze ebbali ezo ganga fighting sibiriimu none of a business bw'ayagala okikulyetinga. But ekinyusa ekikulu kiri luddawa zonna enteekateeka zaabwe zirumba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform. Kyebaagala ki? Mwenna abalabye ekikolwa ekyakoleddwa ku kibiina kya National Platform. Ekikolwa kye bakiyita provocation, provokinga muntu kukyokooza. Kati bw'ojja n'okyokooza omuntu ne mwekwata amataayi kuba akaafu abadde bayaaye. Ntalo z'abaye tetuziyingiramu. Kati kyekifaananyi Museveni kyagala okusigira eggwanga. Naye wandikola ekintu okulumya omuntu n'omuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Museveni yakuliyetinga entalo z'okutta Kyagulanyi mbayaage teyamanya nti Kyagulanyi yasooka mu bavubuka era mwakolidde. Baakuliyetinga ebinja abasajja n'abakazi nga banoonya kutta Kyagulanyi bagaana. N'atuuka n'okuleetako Zebra Mando mission gye baamuwa kutta Kyagulanyi n'agigaana wabula basooka musimba ssente. Ye Mando ng'alooza ssente za project z'abavubuka. Agenda okumuwa mission ya kutrolinga Kyagulanyi n'agamba tekisoboka. Bo kennyini badda mulemuke Museveni bakola enteekateeka ejjawo Zebra Mando ne bamutta. Era Museveni akonfaminga nti bantu be baamusse. Kati babadde bagezaako nnyo okuddamu okuzimba gangs zino nga zonna batagetinga Kyagulanyi. Bajjawo ne Sobi final agamba nti nze ndokose sigenda kuddamu okukola fujjo. Sobi ne bamugjawo. Akabinja akajjawo Sobi mukamanyi? Temukamanyi. Kati bwe bubinja obuli mu Kampala essaawa zino. Obaga simanyi badde okuttendwa obubinja obwo. N'obulaba batandise okuliyetinga. Kati bano kye baagala nti bakuliyetinze ebibinja bino during the campaign trail we zinaabanga gye ziri oba ewantu wonna ganga zino zisobola okulumba ba foot soldiers ne wavaawo okuyiwa omusaayi mu kwettiŋŋana kuno basobola okuttiramu president baga nti andi zo ntalo z'abaki za ganga. Ekintu kye bayita ganga kibi nnyo. Kyekifaananyi kye basiiga. Naye ngenda kwebaza ba foot soldier, ngenda kwebaza president olw'ekifaananyi kye wasiize nekyo kyasiiga okulaga Museveni nti buli kyakola kyonna oba omutudde mu maaso. Foot soldier yenna n'omwana w'enkyukakyuka ngenda kukusaba ekigambo kimu. Omukulembeze waffe ffenna tumumanyi ensonga ezitalina makulu taziwa makulu. Omukulembeze waffe abantu baadiringa nabo abamanyi nammwe mukwate byakola. Oli bwakulumba okukolako olutalo tomukolako olutalo muleke. Lwaki? Ekikola ekyakoleddwa jjo
oli yayagadde kulaga nti yalina amaanyi naye ate gye kyagenza okuwunzikira nga n'abamugobera benyi baga nti kulonda tuli naawe abaani ani yawangudde mu kaseera ako. Nkubuuza bwe nkugamba nti wandikola ekintu okulumya obulonzika bwe yaba muyambe ekkiriza ekikolwa kye yakoze kyawunzikidde ne gwe kiyambye ye kennyini olwane bwe twogerera ne bakulembera ne babadde ayita mikono bange nti tetuli naawe kulino wakoze ensobi kati ani aba ageininze kitegeeza nupu yageininze president yageininze era eriyo abantu abategedde ebigenda by'omuvubuka ono nti bikyamu ku bibadde bamanyi nabo bagenze abo nabo tebakyadda kyebugedde ekiseera ekisinga nti ekyokya okireka nekiwula n'okyokwasa engalo kati Museveni zino ganga zonna zaakola okwatakinga Robert Kyagulanyi Ssentamu zonna Mukama alina enteekateeka yaazo yeewa enteekateeka yeeno buli alina information ku ganga zino n'abazikulira n'abazibeeramu mugiteeke ku social media kye tuyita exposing oba exposure kiba kimala buli lwoteeka video ey'abantu abo benyigidde mu kukola ebikolobero video tekoma mu kusimu yo etambula ensi yonna ne bagiraba kyekisookerako ekyokubiri ekyo kisookerako ekyokubiri teri ganga mu nsi yonna ezitalina mukono mu gavumenti ekyo kyo kyonna ebitongole byonna ebikesi bikimanyi nti gavumenti zikozesa ganga zino okweexecutinga oba okukola mission zaazo bo ze batasobola kukola ekyo nakyo tukimanyi kati muwulidde mu ganga zino nno zonna structure ani azirimu damulira yaani yiwa crime intelligence yakulira structure zino zonna kati information ebyo efuluma ngeri bweti goloza damulira muleka kyekimu goloza damulira muleka kyekimu najja ne mbasomesa ku bintu bya ganga bino ne mbaga bano bagenda zikuliyetinga balina ekigendwa kyabwe baagala kuliyetinga ganga zino zijje zirwane national platform nga mission yaabwe yakutta Kyagulanyi nakutta bafutu soja bonga bazeeno befudde abatukuvu kati okusigira ekifaananyi ekitufulo ko kitegeere abavubuka abo begatta n'empuuga de mapooga oli bwakubuuza okwegatta kwabo ku kibukola kye baakoze kyekimu ku kyali mu ndagaano osobola omuwa ekyokuddibwamu era ekyo ekifaananyi kiba kiyambaani era ekyo ekifaananyi kiba kisuulaani wansi nkubuuza ndi wano okutemera eno video sijja giddamu mugenda gisalaasala mugitambuze mpaka lwakusatu nedda ekifaananyi kye yasiize bo kiba kiyambaani oli yakakola endagaano n'oli ate onazaakoze fujjo ku national platform tena kyemukoze ejja obujja bujulizi n'ebuteeka ku mutimbagano n'ekomaawo period ovanga ku muntu akusiriikirira tatakola kintu naye ng'akulaba bwe tuba tugenze mu kintu kye bayita sympathy vote essaawa zino tosobola kulwana Kyagulanyi olw'ensonga ono ekikola kye yakoze bwabanga Kyagulanyi abadde mu kinana yayingidde 9 ku buli 10 kati ku buwagizi bwe era ne buli muntu akimanye kati mu Uganda nti ekizibu kya Museveni bamuyita Kyagulanyi n'ebimukolebwako byonna gavumenti ebibisponsalinze babimukoleko kati ani abasiko walinze kyenkugambye nti gavumenti ekwata project n'eziteekawo nga temanyi makulu gaazo wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza
mumuyina keeping on to expose buli muntu yina gomanyi ali mu ganga related activities ekikutu mutegedde ani coordinator wa ganga zizo bamuyita Christopher Damulira eri mu jude simba bagita al-Shabaab ye patroni wayo DPC watukira kuganti fete tusobola nsonga za al-Qaeda tetusobola nsonga za al-Qaeda DPC ne osi bagete basobola nsonga za al-Qaeda kati ate gwe obo omutogo bogunzi sobuza kyekiddako era amanyi bagajja luddawa eje emirimu jonna Christopher Damulira bagimuwa okulietinga gangs nga zigenda kulwanagana Kyagulanyi but sentamu n'endwana yaffe eri sophisticated yakwata mpola ng'omuntu mutunulira akole buli kyayagala tomonyega in fact solution endala yeeno engeri y'okulwana mu ganga za Museveni zonna zaataddewo eribweti community yaffe mu Uganda teri well versed oba temanyi bikolwa byabavubuka butabanguko na bibi bigirimu tulina kyetuyita added advantage mu community nti abantu bakutegeera ate bakuvaamu lumu abantu batandise okutegeera ebikolwa byabavubuka bano kitegeeza batandika okuvaamu lumu bajja kutuuka ekiseera nga tebalina basobola kuyita advantage eriwo naye mu kino kibeera nti singa bajja ne bakolako effujjo nga notobakolako ffujjo oba muwangudde nkiddamu singa bavubuka boganga yonna ejja n'erumba baganda bange mwenna mbasaba temugenda mu lutalo n'abantu abo no kamera zammwe kweziri nkidda mu kamera zammwe kweziri buli kimu kirina temugenda mu lutalo n'abantu abo no bali well facilitated mission ye bagimanyi mufokasinga ku president na buli kimu ebisigadde byonna bajja ku ansalinga enkola gye bakolamu ebintu bino temuyomba n'abantu bano naye ate bw'obanga ogoba musajja munno leka mwezi n'akuzza nkiddamu bw'obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza zitya kasajja katono okanyomera emitala wa mugga okusinziira ku byafaayo bye mmanyi mu Kampala Central Lubaga Kawempe Naggulu Nakawa Makindi Ntebe Road Nalukolongo Nateete bino byonna ebifo bye mmanyi eriyo abaana nga baakookola effujjo naye nga buli kimu ekigenda mu maaso bakiraba ffe tuyinza obutabakwata nako nga bwenjogedde wabula mujja kufuna kye mwebayita resistance Damulira mugenda funa kye bayita resistance mugenda funa kye bayita resistance okuva mu public batya gomanyi nti eddagala lyebagemesa abaana oba abantu okuwona obulwadde bakozesa bulwadde bwennyini okugemesa abantu abo bw'oba ogenda gema omwana omugema polio bakozesa buwuka bwa polio ne bakuba omwana polio bwajja ne mukwata kati kyekintu ekigenda okujja automatically nga kiri nakyo gw'ojja kulowooza nti gwe kibanda asinga mu Makindi wabula mu Makindi mulimu basilent kibanda nga mwe bali baali bava mu bintu ebyo kule eggwanga lyabwe singa banaazuukuka muyinza okwaga nga abantu muli Nairobi mufulumya eggwanga eryo nga tewali agende fuluma mu Kampala Central mulimu abaana abaawummula ebintu ebyo nga baali babivaamu gye munaakoma okukola effujjo abaana bajja kuzuuka nga teri abagambye mujja kumulwako nemubba nemukwata
ebitundu bimenye mbimanyi ne mugende bulungi nga Damuli abakozesa ensobi mujja kuzuukusa emizimu ajali gyasirika ekyo kibabuulira abaana gye bali ate nga babi nnyo Gonzo musanga yaterera simanyi nga singa munaakwata bubi abantu ne mutandika obbatulugunya eddagala lya polio bakozesa buuka bwa polio okugema polio nga nupu tebiriimu bipopa tebiriimu nga tulimbya wabula nga babagoba emisinde abagoba nga bannansi bakonye effujjo lyammwe naye ng'ekiriwo bagenda kukuba ng'obbye akasimu nga bakumanyiddwa ku gurupu bakube bakute bakumeko n'omuliro finish gw'owedde kiwedde kubanga bagoba mubbe bagoba mutemu temulina identity ganga z'omu Kampala mu Uganda temulina identity one muri ba criminals ganga z'omu Kampala you are nothing baganga sitabu mu Kampala baalokoka tebaliimu naye nga mwebali batudde buli kimba kiraba mwe muli kasasiro nkiddamu ganga z'omu Kampala abasinga obungi bannyinizo baasirika basirisi balaba mwe temuli kati kankubuulire mu bavubuka mumwe Damuli beyakwatako simanya akola structures you are nothing temuli baganga stars temulina kyemuli you are criminals mubba amasimu mumenye nnyo omuntu ajja kukuba ennyondo ku mutwe ng'ozze ku dinisa ly'okubba ofe for good kubanga akimanyi muli mu mabinja nkibaddiramu eddagala lya polio okugema polio bakozesa buuka bwa polio mweganga zammwe zemulowooza nti bazikuliyetinze Damuli yazaakuliyetinga eriyo balitadiganga leaders mu Kampala mukono wa Kisonga baasirika baafuuka bantu bwe munaakisussa basobola okusituka ekyo kyo kibabuulira naye ng'ekifaananyi kibasiigidde kyonna nga bakyagala Damulira Mukama akuwa ekiwummula eky'emirembe n'ekitangaala ky'oluba kikwakire byonna byokola ojja bisasulira sisobola kusukkako wano Mukama bankuumire vidiyo ewedde